Buganda okutuuka kuyitibwa Buganda ne kwefuga kwa Uganda omwaka gwa 4 LD okutuuka 1971 lwe yakiwandiika. Kakati kano kakulu beeranga okamanyi nti Ssekabaka Ntege Nalusiri Buganda Lunnyo kiri Ntebe ye yavaako ensi muwawa okuyitibwanga Buganda ensi ey'eddembe Buganda kyekitegeeza n'abalasange be bayitibwanga Abaganda okutandika okuyitibwa Abaganda abantu ab'eddembe kyokka era jjukira Buganda kitegeeza obuganda obuli awamu abantu abawamu obuganda ne bunywera kale kakati mu lugambo olwolwaliro ndina omukulu ono nga bwe mutegere tuli KHM abantu bano era omukulu agenda tugamba kye bakola naye olugambo tugenda dukola ffenna sooka obuuze ku bakulaba abatulaba mwenna bazaana abaana ba Ssaabasajja Kabaka tuyozaayoza empologoma ya Buganda okuweza emyaka 32 ku Namulondo era tuli basiimu tuli basanyufu n'obukulembeze bwa Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda bwonna ffe nga KHM International Consultancy mulimu gwaffe gwa kufunira Bannayuganda ekyokukola wabweru wa Uganda era nga ffe ffennyini abatambuza omulimu guno ffe twasooka okugenda wabweru wa Uganda era nze kama kwogera ssebo nga yitwa United Arab Emirates mazeeyo emyaka 15 era obutuuze bwange bukyaliko nakati nkyaliyo ekinsesezza ebibadde bigenda okusembayo bisoosezza oba naawe oli mu lugambo tulabe anti tuli mu lugambo kati olugambo terubaako fomula lutandika butandisi kuba kusomolayo kyoleeta kyeva esseffuliya zisiriira oli mu lugambo entamu esiridde omaye omuntu yerabira n'abagenyi nadde ku muliraano n'atandika okugeya abagenyi ate abazze kati naye olugambo olulaba bulijjo so mukama wange ndulaba era pulezidenti w'olugambo ne kulonki lwakuba tewandaba naye nga naliko omanyi ebyabaserebu obigoberera eyabaserebu omanyi byakutwala abantu Bulaaya eyabaserebu sebo mbigoberera ddala era njagala kukuwaako kasitolo olwaleero mu lugambo kobadde tomanyi n'ensi yonna kebadde temanyi katya abamu kubondazeeko mu katabo ko bensomyeko mu katabo ko ekitabo ebyama byabaserebu Bebe Cool Bobi Wine Bebe Cool ne Bobi Wine benako ne Stesha Mayanja benako story anti bya lugambo etya wegereza obutakutwala mu kooti tebajja kumutwala Stesha Mayanja awaba nnyo ate avuma olumu yagamba n'okugamba nyina bye munamutunuzaamu nga nyina bye musaba nga mpaayiriza mu bwe nagala neryoka mugenda mu maaso Stesha Mayanja mwannyinaze kati tena gyagenda kumpaaba era tena kyayiza kunkola abayimbi abamu bangwe ngenda mu maaso ate ne Bebe Cool naye mukwano gwange tajja musiramu genda mu maaso lwe lugambo olwaleero lwengenda okukukolera era olwaleero story egenda kuva wange nga tolutuukako kati mu kibuga Dubai waliwo wabeerangayo okutegeka music baleeta baserebu ne bajja ne bayimbira abantu era omukulu yali abategekanga bali bamuyitanga Medi Bombo omumanyi kati ali US yagenda US kati Bebe Cool ajja okuyimba kati mu kujja okuyimba ajja ne passport ya sister yali alina okujja ne sister we bena agyerabira mu nsawo kati kujja ne passport ya sister we n'agyerabiramu kati batuuka ku kisaawe mu bakebera nga manyisa kirute cheeki bagenda okukebera nga alina passport ya sister we kati basooka ne babazza ebbali ku ebiseera ebyo abaana batambulanga n'obutabo nga akatuusa eri n'akawa omuntu ono nadda kati bwasigalayo yali ne DJ Brian DJ we ne champion Mavini mumanyi yali mu America bonna bali batambudde bonna omusajja omukoma bamita Nsubuga nsobola ebyo mumanyi genda mu maaso kati batuuka bamusigaza DJ Brian ne Bebe Cool ne basigala munda kati bwe basigala munda era singa akolugambo kabaddewo n'obufaananyi nadde mbukukuwaawo kyekyadirira kati Medi Bombo anoonya omuntu asobola omuyambako okufuna abantu abo munda mu kisaawe balebe ebibaliko kati engeri nabeeranga eddeira nga bamanyi nti waliwo Munnayuganda akola ku kisaawe banza nikola ku kisaawe ate ekiseera nga nkola mu Terminal Operations kati mu Terminal Operations era kyeyakola nga bankubira essimu nga nzija we baali bali kati nga Bebe Cool abimpitiramu nga bwe byabadde
kalamalo bimpitiramu nga ngenda nga nkubira terminal duty operation manager abakulira ekisaawe mu shift yaffe ng'ajja okujja nga tuteesa nga twogera nabo ng'ategeera nti ensobi oli passport yerabide nerabide naye sikyagirese gikola ki nga tukkaanya passport nga bagisigaza aba immigration bebekulu ng'afuluma ng'agenda ng'ayimba kati mukomawo okudda Uganda nga bagimuwa ng'akomawo naye kati bulijjo lusirikidde lwaki sebo nga lulize ennaku lwaleero era okuva ku olwo tandika okukwatagana ne bebekulu ne tufuuka ba mukwano n'antwala ewuwe n'antwala wa egimu ku mirimu gye bakola ng'oli eyo Dubai nalikolanga ku kisaawe kati olw'okuba Medibomb yafunanga obuzibu nga bayimbi bajja era okuva ku olwo yatandikanga okubuukinganga abayimbi ku lunaku lwendi ku kisaawe nga mbabikingira ddala okuva ku nnyonyi ng'ebaleese paka kusawa bweru nembamuwa. Lwaki abantu babayita bakadaama eyo? Ekigambo ekyo kitegeeza ki? Bwe yamala emyaka 15 mu United Arab Emirates. Kadaama kigambo kya Luwarabu kiyitibwa khadam. Kya Luwarabu kitegeeza omuntu ayambako kewaka. Kadam. Omuyambi. Ayambako ewaka. Netukiganda wazale tukiyita kadaama naye nga kitegeeza omuntu ayambako kewaka. Kati ekyo kitegeeza Shakibu omumanyi bawa Muninkini omukyala w'ezzali esebo kati nno yatutte bakwano be ku poliisi omanyi ko byavudde kati omanyi zali naye South Africa ate agira neyenjavanira mu nju eyo naleetayo nkunyugira mpola muganda tobalaga tokomosa bigambo naleetayo omwami ono we Tanzania bamuyitaani omuyimbi Diamond Platinum ageze noono ali eno kati ne Shakibu n'afunayo ennyumba ye ey'ekivubuka eno naye agira n'aleetayo nga bw'obutegedde pembeeni kati kitegeeza etteeka lino ery'abakyala lye baagala okuleeta kitezali yagenda oddikulemberamu bwe bityo abakyala tebannayisa kintu ekyo bakyalemeddwa okuwasanga bwe baagala anti nabo bataddeyo petition ng'abasajja baba bakkiriza nabo babakkiriza egenda kuba nsasagge kitegeeza abakyala abawasizza omuntu abakulembera mu nsonga eyo abakyala abawasizza bonna abaami abeera omu n'amulemwa ne bw'anaawasa abanyi wano Shabbula omumanyi eyali ku kyeyebungereza n'awasa omusajja w'oku payini tojjukira yamukasukira ebintu akakala kakampita omanyi abasajja b'engezigezi omukyala akuwasiza ate obuuza nti akomawo ssaawa leeti kati obuuzaamu ki kati okudda ku Shakibu naye nafunayo ennyumba wano e Kampala munnaye kati yatutte mikwano gye ku poliisi nsonga ki baleese omanyi abavubuka abo abagenda baga nti kanjijeke nakyalize ewuwo obitegedde saabikolako naye mbiwulira kati ng'olina ennyumba n'ovaamu oli n'aleetamu kati kye bakoze wa Shakibu ne bakuba n'ebifaananyi bulungi nnyo ne babiteeka ku mitimbagano naga nti nabawadde ennyumbako oba obitegedde kubaako ne bye mumaliriza ate mwakoze muti omusango ogwo kati ate nno Zaliwe yategeredde nti ate eri bulijjo abeerayo ki ayinayo ennyumba ye omanyi abakyala balina ennyumba zaabwe ezezikyala n'abaami bafunayo ennyumba zaabwe ezekyami naye omusajja omuganda tabeera na maka gamu wadde nze nyinagamu naye abe waye katuleme bigenda naye kati etteeka lyakutadde nze sikkiriza tteeka eryo at least bwe biba bitabusa ebintu ebyo nze byanyiza n'okunyiza katuleme bigendamu katudde ku ggwe ogenda ddi e Bulaaya Bulaaya ye Middle East bagiyita Bulaaya efe bayita Ddungu bali bayita Basama etyo bakiyita Basenyu era ndowooza olwaliro katukyanguye nti ab'omu Europe Basama South Africa nendoza nabo Basama waliyo winter abo basamanyi Basangoma nedda ekintu ekyo mbadde nsaba okijjewo si Basangoma zali nagende South Africa ekitabo kyange lwakuba tekiri wano ebyama by'abaserebu nakagende South Africa emirundi 7 nnoonya engeri erinnya eryo lyoyogedde erijja litya lya ne Masala bamuyo Musangoma n'omu ate nalaba beeri Abazulu anti kati abo nabo be basawo beeri abaffe si abantu baffe bakolera ddala ku airport Oliver Tambo ne bakolera mu banka ne bakanika emmotoka ne basuubula be bannayuganda bali South Africa naye nze ŋŋamba kiri kati nga bagamba nti nga gavumenti abali mu Middle East tubayita Basenyu
ekitegeeza nti bakola mu musenyu. Lwaki tetubayita bannamalungu kiyinza okuba ekirungiko Bannamalungu kuba okusinga abasenyu ekyo kikyamu wadde mungi naye kata juzi ne batusibira nayo naye maama ekyali eyo bw'omanyi nti ofuluma enju n'ogiddamu ng'ekibugu mu kisusse n'okakasa nti ensi yaffe actually nze wenatuuka ku kisaawe manyi ova e Uganda nga banyogoga n'otuuka mu kisaawe nga mulimu esi kalogenda fuluma wabweru nga kirala ne twagala tuddeyo munda naye nga akajiko eggadde kyasobola kuddayo. Wagenda ddi e Dubai? Dubai nagendayo mu 2009. Wali okola ki eno nga tonagenda eri? No nali nkola ku Nasa Road awo waliwo ekyuma mu printare era mukumvuka kwe nakolanga ne bamuta BD muzakamu wali awo wali muyiribi ng'oyiriba kati ogendayo otya eyo ku kyeyo ekyo? Kati ku kyeyo okugenda mukwano gwange yambuulirako nti waliyo emirimu wabweru era waliwo ekitongole bakitanga security link kyabeeranga awo erugogo ngenda nkola interview ziggwa nga batutwala nga bakasitoma service ku kisaawe era kyova olaba ne bebekuna yansanga ku kisaawe wakwe nali nkola kwatwala nga bakasitoma service kuyambako ku bantu because oluzungu lwali lutawanya abawalabu ebiseera ebyo kati nga baagala abantu abasobola okwogera ku luzungu okulaba nti bayamba ku bantu baleme kumisinganga flight ndagirira wano kati awo twatandikira omuntu asobola oveno nagenda li kata nasanga omuwala ngakola mu Kata Airways era sebo tuba tulowooza nti omuntu emirimu emirungi tegiriyo nedda sebo emirimu emirungi era sebo tuba twalira ddala twatwala wano abantu abagenda kampani bagita campus ekola ku kisaawe ky'ekkata ya Doha twatalavuuka almost nga 3 twalira ddala abantu abakolera ddala ku kisaawe ebere kya Dubai abatikka emigugu abakirininga ku kisaawe abakola ku screening machines jamu omusipi jamu biki obalaba abaana ababeera mbekangana nnyo nga ayogera Oluganda agati oba olugambo olagawa ye lwaki boogera empola tebabakkiriza boogera mpola olw'ensonga nti oluusi tomanyi gw'oyogera naye ekyo ekisooka ekyokubiri client tolina mumalako obudde bungi so nti mubeerawo mwogere ekiwanvu n'abalala beetaaga kati nga beera ku screening machine abantu baba bajja buli kaseera kituufu kati gwe ogenda tufuniriza mu budde obusigaddeyo obutono ebintu bino bisatu fulaba obyanguya okusooka wafunamu ki ng'ogenze okusoomooza okwaliyo okubiriza otya omuntu agendeyo oba tomukubiriza gwamanyi ekisooka ekyokufunamu kyekino kyetuliko wano olwaleero nti bwe navaayo nenzija netwogera ne muganda wange netutandika ekitongole kino okuba nkitwala bannayuganda kati emyaka 10 kyekimu ku byo n'ebirala bale kyekimu ku byo ekyokubiri ekyokusoomooza nti omuntu bwatuuka wabweru of course olesa abantu bo olesa ensi yo olesa emmere yo wabeerawo kyetuyitanga homesick naddala nga wakatuuka n'owulira nga ekyo buli omu akituukako omuntu agenzeko okukyusa environment naki naye ekirungi ekikirimu ti bw'otuuka ate obeera exposed n'ofuna abantu abalala n'ofuna ebintu ebirala n'otegeera ensi n'otuuka n'otuuka n'omanyiira ekisembayo nti omuntu yandibadde agenda wabweru kyenandimukubiriza ekisooka at least omuntu yandigenze wabweru ng'atandika butandisi bulamu nga tanafuna buvunanyizibwa bw'amaanyi ti bw'ofuna obuvunanyizibwa obw'amaanyi oba attached ku bintu oluusi ebiyinza okukulemesa okukola nze nagenda nakamala senior 6 nga gwe nninangawo mukulu ennyo maama wange okitegeera kati naye omuntu amaze okufuna famire naki amaze okuwera established kiza okulema okugenda olw'ensonga nti ekitwala wabweru kikulu ennyo ogenda kufunayo capital tukomewo tukole bw'ogenda wabweru nti ogenze kubeerayo okuleka abali mu America oba oli abawo obutuuze bwa bwereere babawa ennyumba biki bati bw'oba ogenda kuspendinga ku bintu ebyo ennyumba biki omuwala ngamba nti kati ng'e Dubai akatanda deeka owa wasasula emitwalo 5 nga osobola osasulamu ennyumba namba kitegeeza so expenses zifuuka nyingi so buli lwolwayo ennyo wabweru ekyeyo kitandika kulya buli lwolwayo ennyo wabweru ekyeyo kyekikulya era kyovola abantu abaluddeyo ennyo wabweru wesanga ng'atuuse waneno nga tena kyakozeewo era nakyasobola kukola n'olwekyo mu butikiti 2 yalikoze atya mu butikiti 2 omuntu agenze wabweru yandigenze ng'alina ekigendererwa n'ogenda n'ofuna ssente n'okomawo n'oteeka ekigendererwa kyo mu nkola obasiibudde endowooza omulundi gumu bannaye tubasiibula nga tuyozaayoza kabaka
olw'okutuuka mu mazalo g'emyaka 32 n'okuyozaaleza KHM okutuuka ku myaka 10 nga tuweereza bannayuganda. Mwebale nnyo. Kati nno tugendagendako Musa Semwanga ali ne MC Sebidde. Kale naye nga Bukedde TV kyaliko tova. Olugamba nga luwagiddwa.